mu mawulire ge tuyina okuva mu district y'Empigi wetwogerera nga inginiya owa gavumenti ku district y'Empigi amanyiddwa nga Sam Kyambadde wamu ne munne gwakola naye amanyiddwa nga Charles Sitakange wetwogerera nga bano bali mabega wa Mitayimbwa oluvannyuma lw'okuba nti baakwatiddwa olw'okubba ssente y'omuwi w'omusolo nga zino ssente zaabadde z'amafuta. Waliwo enguudo zengenda okugamba ezibadde zirina okuba nga zirimibwa mu district y'Empigi. Kakati ng'omukulu ono inginiya amanyiddwa nga Sam Kyambadde akola nga inginiya oba acting district inginiya wa gavumenti akola ku district y'Empigi. Kigambibwa nti ye ne munne babba amafuta agaali galina okugenda mu bimotoka ebikwasaganya okulima amakubo gano gengenda okubeera nga nkutegeeza. Kakati bano ababiri bakwata ssente ezo bakwatanga amafuta ago ne bagenda ne bakolagana ne petrol stations ez'enjawulo ezibadde ziri supposed okuba nga ziwa ebimotoka bino amafuta bo ne bateekayo ennamba z'ebimotoka ebyawummula edda ogenda kubitegeera. Waliwo ebimotoka ku district y'Empigi nga bino ebimotoka tebikyakola era nga byawummuzibwa. Kakati abakulu bano babadde baddira ennamba zaabyo nga boolaba eyo ne babitwala wali ku petrol station ne bategeeza atunda amafuta oba agenda obbateramu amafuta nti kati eno wandika nti enywedde amafuta ga ssente bwe ziti kumbe ng'emmotoka yawummuzibwa dda. Kati okusinziira ku kakiiko akanoonyereza naddala ku nsonga z'obuli bw'enguzi Anti-Corruption Unit kagudde mu lukwe luno era kigambibwa nti bano ababiri bali mabega wa Mitayimbwa. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera Sebambulidde Patrick nzembera okubeera nga nkutuusako update ku update naddala ago ge weetaaga okubeera nga ate omanya. District Engineer jjukira onaabeera inginiya wa gavumenti ne munne bali mabega wa Mitayimbwa ng'amafuta gano ge babadde babba gabadde gali supposed kugenda mu bimotoka ebigenda mu maaso n'okukwasaganya ezimu ku nguudo ezigenda mu maaso n'okuba nga zikolebwa. Era okusinziira ku kiwandiiko kye nfunyeko kopi kyengenda okubeera nga nkusomera njagala kuba nga nkuwa details otegere bano baakwatiddwa batya, amafuta ge babadde babba babadde bagabbawa era bamaze ebbanga nga kino bakikola wabula badde tebakwatibwanga. Kakati soko subscribing egwatanaba kubanga otwegattako wabula obagu omaze okutwegattako kirira mu comment section teekayo baka ku nsonga ez'enjawulo ze tuba tukuleetedde. Kakati njagala ate mbeere nga ate nkusimbulira emboozi eno gye nkuleetedde okuva mu district ey'Empigi obeere nga ate ogenda mu maaso n'okubeera ng'ogitegeera yonna gy'osinzira okuba nga ate gy'otulabira. Kakati wuliriza bulungi bw'obanga bano ababiri obamanyi nja kusaba jangu mu comment section wansi awo ontegeeze kyoyo omukulu inginiya mumanyi bamuyita Sam Kyambadde baba alina oluganda ku Ameria Kyambadde kubanga naye side zeeyo gyava naye ebisigadde njagala tugende maaso tubisange mu kiwandiiko kino kyengenda maaso n'okuba nga ate nkuleetera. Omukutu baguyita Red Zone TV bwaba tonaba kubanga osubscribinga kikoli. Kakati wuliriza okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumye era kyenninako wano kopi kyenjagala okuba nga tutambuliramu nga bagamba nti Empigi engineer remanded for claiming 18.5 million Ghana shillings fuel for grounded tipper truck. Engineer wa district y'Empigi ku nsonga zino ez'ebyenguudo wetwogerera nga yakwatiddwa era ng'ali mabega wa Mitayimbwa oluvannyuma lw'okuba nti yakabba ssente y'omuwi w'omusolo eweerera ddala obukadde 18 n'emitwalo 50 nga ssente zino zibadde z'amafuta era amafuta nga gabadde gali supposed kuteekebwa mu mmotoka ezigenda maaso n'okubaako enguudo ze bali mu kukola mu district ey'Empigi. Wuliriza bulungi nnyo. The acting district engineer of Mpigi, Sam Kyambadde, has been remanded to prison on charges of stealing over 21,000 litres of fuel meant for road maintenance works under a government-funded 1 billion grant. Wuliriza. Government erina project gye yafundinga oba grant gye yawa district y'Empigi ya kawumbi kalamba. Kati nga kigambibwa nti ono yinginiya Sam Kyambadde ne munne gwakola naye gwe nkutegeezezza wali babba oba baakabba liters emitwalo 210 nga liters nez'amafuta bazibba mu ngeri gy'ogenda okubeera ng'otegeera. Sam Kyambadde was arraigned before the Mpigi Chief Magistrates Court on Wednesday by the State House Anti-Corruption Unit SHSU, working in conjunction with the Criminal Investigations Directorate CID and the Office of the Director of Public Prosecution ODPP. He will remain in custody until August 5th, 2025. Omukulu ono yasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi ku kkooti ey'Empigi ku lunaku olwokusatu okwosejjo bwenkoledde akatambi kano era ng'akakiiko akanoonyereza ku buli bw'enguzi State House Anti-Corruption Unit nga kakolera wamu n'ekitongole ekikessi ekya CID oba Criminal Investigations Directorate wamu ne Office of the Director of Public Prosecution. Kakati wetwogerera bagambibwa okuba nti bagenda kubeera mabega wa Mitayimbwa paka lwe baba basindise
lubajja okubeera nga bakomawo bawulire okwewozaako kwabwe ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gwe tutandise ogw'omunaana omwaka 2025 tukyagenda maaso n'okuba nga tubikuwa yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira by'obadde tonnaba kumanya gw'ava mu disitulikiti y'Empigi kano kakulu nnyo wuliriza. Kyambadde is jointly charged with Charles Sitakange, also linked to the scam which allegedly took place during the 2023-2024 financial year within Mpigi Town Council. Nti bano ababiri Sam Kyambadde abadde oba ali ku musango guno ne munne amanyiddwa nga Charles Sitakange nga bano babiri babadde bakuba ddiiru zino era nga kigambibwa nti okusinga babba nnyo mu financial y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2023 ne 2024 2023-2024 financial year mu Mpigi Town Council. The pair is accused of stealing 21,000 litres of fuel valued at 242 million Ghanaian shillings that was designated for road rehabilitation under the 1 billion Ghanaian shillings road maintenance grant dispersed to the district. Nti litres ez'amafuta emitwalo 2,139 abakulu bano ze babadde bakabba nga zibalirirwamu eza Uganda obukadde 242 era nga sente zino oba amafuta gano gaali gaweebwayo gavumenti mu projekiti yaabwe eri ey'akawumbi akalamba ezaateekebwa mu nsawo ya disitulikiti y'Empigi nga balina enguudo ze bagenda okukola oba okutereeza ku disitulikiti eyo. Kakati bano bo ne bagamba ate kati wano wafiira muloge we tutabba zino tuba tunabbaziriwa. According to investigators, okusinziira ku banoonyereza, the two engineers inflated fuel requirements for various road projects and colluded with fuel station managers to draw excess quantities. Wuliriza wano nno wano we basinga okuba nga bakolera nga kigambibwa nti bano ababiri bayinginiya bombi Sitakange ne Sam Kyambadde nti babadde bakola bwe bati babadde bakolagana ne bamanager aba petrol stations ez'enjawulo ezibadde zirina contract ey'okuteeka amafuta mu bimotoka ebigenda okukola enguudo ezo. Kati nti nga baddira ne bakolagana ne manager oyo ku petrol station y'emu tugezeeyo gye babagenda okukwasaganya nayo ne bakwata diiru ne babaako ke bamuwaayo nti twagala oripotinge nti watuwadde amafuta ga milioni 10 so nga ate watuwadde amafuta ga milioni 5. Kati abakulu bano ne babanga we babbira naye nga ne managers ba petrol stations ezimu babadde balina akasente ke balyayo. They reportedly covered up the theft by submitting accountabilities using registration numbers of vehicles that had been grounded or were not involved in the works. Babadde kino bakikola nga batera okuteekayo number plates mu kukola accountability. Jukira oba olina okuwaayo motoka kinaki ezaweereddwa amafuta, motoka kinaki ezabadde ku dito olunaku olwaleero. Kati babadde bakikola nga balina ebimotoka bye bateekayo, ebimotoka ebyo bibeere nga bigenda mu biwandiiko bya accountability, wabula bagenza okukizuula nga zino emmotoka tezikyakola, zaatuula, ziri ku district tezirina na mulimu gwe zikola. One such vehicle, a tipper truck registration number LOG00002-082, had been out of service since 2022, yet it was used to claim fuel worth 18.5 million Ghanaian shillings. Nti ekimotoka ekyo kyolaba registration number yakyo eri LOG002-082. Ekimotoka ekyo kibadde kyakwama era nga kiri mu mbeera eyo okuviira ddala mu mwaka ogwa 2022. Ekimotoka ekyo kibadde tekikola era nga kyatuula kiri ku district nga baripotinga n'okuripotinga nti emmotoka nfu. Kati bagenza okukola okunoonyereza okusinziira ku kakiiko kano akanoonyereza ku bino bye nkugambye ng'ate nnamba y'emmotoka eyo eraga nti ku fuel station eri emmotoka eno yakanywa amafuta ga bukadde 18 n'emitwalo 5. Kyokka ng'emmotoka yatuula okuva mu mwaka gwa 2022. Kyokka nga balaga nti amafuta gano ag'obukadde 18 n'emitwalo 5 eganyweredde wakati wa financial year oba omwaka gw'ebyensimbi 2023 ne 2024. Tosa ne 2025 mwe tuyingidde. Kakati awo ndowooza osobola okitegeera obulungi ennyo. Emmotoka ebadde enywa amafuta naye ng'ate tekola, tetambula, wabula ng'abakulu bakakozesa nga akabadi okugenda mu maaso n'okulaba nga babbirako akasente ak'omuwi w'omusolo gwawangalira mu kitundu eky'Empigi oba mu district y'Empigi. Kano kako era nja kukusaba osheyalingireko omulala agende maaso n'okuba nga ategeera wabanga yinginiyo yamumanyi ojja kujja mu comment section otubulire tugende maaso n'okukola okunoonyereza okulala okusukkakaawo ku nsonga ate ezifaananako bwe sityo. Kakati wuliriza nguudo ki ezimu ku ezo
wano nga batugamba a road project council's Kampiringisa Mayira Road was budgeted at 97 million Ugandan shillings under the same grant but was never implemented, even though district officials reported it as completed. Bobo manye kubo Chansozi Kampiringisa Moyira Road ekkubo eryo kigambibwa nti lyaweebwa obukadde 97 okubeera nga limalirizibwa, era ne officials ku district baalipotinga nti nekkubo lyaggwa. Okusinziira ku kakiiko akanoonyereza bagenza okutuuka ku kkubo nga terikwatibwangako era nga terinaba kubeera nga liggwa era nga terinnakolebwa. This case is part of a broader crackdown on fuel related corruption under the 1 billion Uganda shillings road maintenance grant across Uganda. Nti kaweefube ono akyagendera ddala mu maaso kubanga okubba amafuta agagenda mu bimotoka bya gavumenti ebigenda okubanga bikola amakubo gano kigambibwa nti babadde bakyagendera ddala mu maaso n'okubanga bazuula abantu bangi nnyo abagenda mu maaso n'okubanga bakola ekikolwa kino. Wabula district y'Empigi loozo ono yasoose okugwa mu kawunyemu kakati gwagoberera omukutu guno n'emikutu gyonna kwe tusinzira okubanga tukuweera updates. Nja kukusaba osubscribinga oba tonaba kubanga osubscribinga gwamaze okubeera ng'osubscribinga kirira wansi awoolaba ekigambo subscribe kikwate kukwata kale ka notification obeera omu ku abasooka okumanya buli bwe tuba tutaddeyo. Emu ku nsonga ennene zesinza kubeera nga mbuusa amaaso era zesinza kubeera nga neerabira wano ku mukutu guno. Njagala okutegeeza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero enkya y'olunaku olwaleero bw'atyo amaze okubanga yessa mu ddene era ng'ali ku nnyonyi ne bwe twogerera sinakindi okubanga yatuuse dda mu kibuga ekimeddwa nga Toronto eggwanga lya Canada mu kye tuyita NUP Diaspora Convention oba Diaspora Canada Convention nga bozze ng'obimanyi gwazaagoberera emikutu gyaffe naddala guno gw'ompulirirako n'egyo gye tuzze tusinzirako okubanga tukuweereza egyegattira mu kye tuyita Red Zone Media Group emikutu mingi kwe tusinzira okubanga ate tukutuusaako ensonga. Waliwo NUP Diaspora Canada Convention eya 2025 egenda kubeera mu kibuga Toronto n'ekibuga Toronto ku hotel emanyiddwa nga Marriott ennaku z'omwezi zigenda kubanga lumu paka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana. Kitegeeza okutandika n'olunaku olwaleero tugenda kubeera Butoola. Weegattire ku mukutu guno n'emikutu emirala gyonna kwe tusinzira okubanga tukuweereza. Ennamba z'essimu weeziri awo ebyo tujja bikuwa lwabyo ate era tubadde nga tubikuwa ebbanga lyonna. Kigambibwa nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gy'agenda okubeera guest speaker agenda kubeera live ku mikutu gino kwennyini kw'ompulirira era bw'oba toyagala kumusobwa nja kukusaba ofollowinge osubscribinge ogende ne ku mikutu emirala gyonna tusinzira ku mikutu 12 okubeera nga tukutuusaako ensonga nga bw'ondaba wano ku mikutu 12 era bw'oti bw'ogenda okuba nga ate ozikuwasaganya ensonga za His Excellency ogenda kuba nga ozifuna bulambalamba eby'Empigi byo maze okubeera nga mbikutuusaako era wano wenjagala okuba nga nkuleka tubeere nga ate tuwuliziganya mu updates eziddako. Drone eyina amawulire bw'oba nga oyina amawulire gonna nga gayamba omuntu wa bulijjo nja kukusaba guno omukutu jangu mu comment section oba ojje mu inbox yaffe gwatambula naffe ago tujja kuba nga ate tugasunsula tugakolako okunoonyereza oluvannyuma ne tugaweereza eggwanga. Red Zone TV kwolisa bambulire Patrick Nzembeerawo katuwuliziganye mu updates eziddako. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.